Olunaku olwaleero ndi wa mukisa negatiddwako Dr. Bukenya Ibrahim gwe tugenda okubanga tuwayamu naye tulabe ekigambo kino ekya stroke. Stroke afuuse ensonga mu ggwanga, so olunaku olwaleero twagala twongere okumanya ki ekiviirako stroke, stroke ajjanjabibwa atya, tuyinza kumwewala tutya n'ebirala bingi. Dr. nsanyusa okulaba, mbuuliza ku Bannayuganda. Bannayuganda mwenna mbalamusizza nnyo. Manya gange nze Dr. Bukenya Ibrahim okuva wano ku Stroke Rehabilitation Center Wampeewo, Gayaza Road. Dr. ndowooza naawe okiraba nti ddala stroke afuuse stroke mu bantu baffe. Nkimanyi nti Munnayuganda ssaawa eno ayinza okubuuza nti ki ekiviirako stroke? Oba tutandikire ku stroke kye ki? Wetandikira ku stroke y'endwadde ekwata obwongo nga ereetera omuntu okusanyalalako oludda oba omubiri gwonna, nga kino kiva ku kubeera ng'omusuwa ogutwala omusaayi ku bwongo guzibikidde, omusaayi ne guba nga tegukyatuukayo ku bwongo, oba omusuwa ogwo mu bwongo ne guba nga gwabika. Omuntu oyo afuna ekirwadde kino ekyokusanyalala oba ekya stroke. Omusuwa ogutwala omusaayi ku bwongo. Omuntu yandyagadde okwongera okumanya bw'oyogera bw'otyo nti ekyo kye kiviirako. Ani ali prone okubanga akwatibwa endwadde eno? Okusingira ddala omuntu ali prone oba omuntu ali mu katyabaga kufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala be bantu abalina endwadde ezitasiigwa. Naye nga ekirwadde kino ekyokusanyalala kikwata buli muntu okuva ku mwana omuwere paka ku mukadde asembayo gwe tulina mu Uganda akyasobola okukwatibwa ekirwadde kino. Omuntu yenna asobola okufuna stroke? Asobola okugifuna, naye nga abali mu katyabaga k'amaanyi be bantu abalina endwadde zino ezitasiigwa ze tuyita non-communicable diseases. Ze ziriwo ezo kubanga ebiseera ebisinga ebintu bino bw'ogamba endwadde ezitasiigwa at least onokolerayoko omuntu n'amanya. Endwadde zino ezitasiigwa tulinamu endwadde ey'amaanyi ennyo nga kansa yenna oba w'abakyala w'abasajja so okukwatibwa ekirwadde kino. Ne tubeeramu endwadde ya pressure oba entunnunsi ezisukkulumye z'olina okubeera nazo. Ne tubeeramu ne sukaali kasita alinnye ennyo oba nga kkakka kiba kitegeeza ojja kufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Then n'okubeera nga olina endwadde y'omutima naye kyasobola okubeera nga ofuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Mpozzi n'abalina endwadde za nnalubiri nabo basobola okufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Biki ebiviirako stroke? Omuntu waffe yandyagadde okwongera okumanya. Ebintu bino ebiviirako stroke bya njawulo. Waliwo bye tusobola okubeera nga tubyereetedde ne tufuna ekirwadde ekyokusanyalala, naye ate waliwo okubeera nga ebirala byo bitusanze busanzi ne bituwa ekirwadde kino ekyokusanyalala. Bye tusobola okubeera nga tesobola kubiziyiza kwe kubeera nga emyaka gyo kasa gisukka emyaka n'okudda waggulu, oba osemberera okufuna ekirwadde ekyo ekyokusanyalala, oba bw'oba mu kika ewammwe nga mulinayo abalwala ebirwadde ebyokusanyalala, naawe okunoonyereza kulaga nti naawe mu maaso eyo kyayinza okufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Mpozzi bwe tudda ku bino ebirala by'osobola okubeera nga weefaako, tuddayo ku ndwadde zino zitwogeddeko, ogamba nga okubeera nga omuntu tomanyi pressure yo weyimiridde, oyinza okubeera onooneguka bunegusi n'ogweri, oba nga teweekebeza ndwadde ya sukaali ne bakebera nga sukaali mwali oba sukaali wo n'alinnya, oba osobola okufuna kino ekirwadde ekyokusanyalala. Mpozzi n'amasavu agatambulira mu musaayi gakuleetera ekirwadde kino ekyokusanyalala. Kakati ebyo ebintu byo bisobola okuleetera ekirwadde ekyokusanyalala, osobola obiziyiza nga ogenze ne babikebera. Naye ate waliwo ebirala bye twekolera, gamba nga okukomonta sigareeti. Bw'okomonta ennyo sigareeti akuleetera ekirwadde kino mu ngeri nti ajja kumyumyula obusuwa buli obutwala omusaayi ku bwongo, kubanga sigala alimu ekirungo kya nicotine kibumyumyula ne buba nga bufunda ng'omusaayi gugenda ku bwongo mutono, omuntu n'afuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Ne tubeera n'abantu abakatankira omwenge. Omuntu oba onywa akacupa k'omwenge akasukka mu kamu oba bubiri, kiba kitegeeza nti mu dde eyo kyayinza okufuna ekirwadde ekyokusanyalala, olw'okuba omwenge omungi gukyayinza okufuuka obutwa, oba ekyo abantu abamu bwe batamira beerabira okulya, kati enkola y'omubiri neba nga ekola ki ng'etaataaganyizibwa. Mpozzi n'abantu abalina omugejjo
omugejjo kasa gukukwata oba okyasobola okufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala, abantu abeeraliikirira olutentezi, abantu abalya ennyo ebintu ebisiikesiike obanga buli kaseera olya ze tuyita fast food zokka kuva ku Monday paka ku Monday oba oli mu kateeka kufuna ekirwadde kino, abantu abatakola dduyiro nabo basobola okufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Twogere ku bubonero kubanga abantu baffe bangi bali eyo naye tebamanyi nti bwe mba n'akabonero kano kiyinza okuba ngenda kufuna ekirwadde kino ekya stroke. Simanyi oba stroke gy'erine mu Luganda kuba ekigambo mpulira kya Luzungu. Kwekusanyalala mpozi. Stroke mu Luganda ekirwadde ekikwata ekyokusanyalala nga kikwata bwongo, si kusanyalala kwonna. Manyi nakyo kyewuunyisa nti kikwata bwongo. Osanyalala naye nga kiva ku bwongo, okusanyalala kw'obwongo okusanyalala ye stroke. Si bino otudde n'osituka ng'osanyaladde ebigere. Okusanyalala tekuva ku magumba. Abakola bwe batyo obugalo ne bulemera. Oba weebase n'ozukuka nga engalo zisanyaladde, okusanyalala kwa magumba. Nakwo kwetaaga okujjanjaba. Nakwera kwetaaga okujjanjaba era rehabilitation centers zisobola okujjanjaba ekirwadde ekyo. Njala twogere ku bubonero bwa stroke ono bwe twogerako. Obubonero obwa stroke waliwo bwe tusobola okuteeka mu nnyukuta ez'olufuutifuuti gwa tulaba osobola okubeera nga osobola obikwata. Kaakati osobola okuwandiika ekigambo kino be fast. Kirina ennyukuta 5. Ennyukuta yaffe eya B. Which fast are you talking about? Fast ki? FAST. Be fast. FAST. Yes. Kati ekigambo ekyo kiyamba omuntu yenna okubeera ng'asobola okufunza obubonero obwo. Ennyukuta yaffe eya B etegeeza balancing. Bw'oyimirira onywera ku ttaka oba owulira nga otagala butagazi olinga oba yanweddemu akacupa n'obeera ng'atoterera bulungi, kiba kitegeeza ogenda kufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Oba owulira nga ayinamu kakamunguluze, kiba kitegeeza ogenda kufuna ekirwadde ekyokusanyalala. Ennyukuta yaffe eya E etegeeza eyes, amaaso. Amaaso go singa osangibwa nga bw'ozuukuka oba obeerawo gafuna ekifu oba ng'olaba ekizikiza oba nga bw'olaba ebintu bibiri, kiba kitegeeza ogenda kufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Kabonero akokubiri. Akabonero akokusatu otunuulira feesi yo. Singa feesi yeyo ogenda n'ogisanga ng'eguddeko olubege, omumwa gukyuse gutunuddeko eri, ennyindo ekyamyeko eri, oba oludda lwa feesi oluwanvuye, kiba kitegeeza ogenda kufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Era feesi yo sobola ogyetegereza bw'ogenda n'olaba nga kwegamba amaaso go ebisige byo tebikyasobola kusituka, eriiso terikyasobola kutemya, kiba kitegeeza ogenda kufuna kino ekirwadde ekyaki ekyokusanyalala. Ennyukuta yaffe endala eddako yeya A, eyo etegeeza mukono gwo. Oyinza okukeera ku makya nga tokyasobola kusitula mukono oba tokyasobola kunyweza oba tokyasobola gulengeza ng'olira gulinga ogwavuddeko oguzitowa, kiba kitegeeza nti ogenda kufuna ekirwadde ekyokusanyalala. Bwe tudda ku nnyukuta yaffe eya S etegeeza speech, kwe kwogera. Omuntu ono atandika okufuna okukaluubirizibwa mu kwogera oba n'abeera nga tasobola ddala okwogera naye nga bw'omubuuza ekintu akutunuulira n'akitegeera naye olw'okuba nti atandise okusanyalala aba tasobola kwogera, olulimi lusanyaladde, kati akabonero kaba kakulaga nti ogenda kufuna ekirwadde ekyokusanyalala. Ennyukuta yaffe eno eya T etegeeza akaseera ak'akazigizigi. Singa oba olabye ku bubonero obwo bwonna bwe tumenyeeko, kayinza okuba akamu oba buyinza okuba obubiri, kati kiba kikwetaagisa odduke bunnambiro ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi babeere nga bakuyamba okuwa eddagala eritandikirwako okubeera nga baziyiza ekirwadde kino ekyokusanyalala. Mpozi kye tutayogedde kwe kubeera ng'ofuna omutwe ogw'olutentezi nga ne bw'omira obuddagala obusirisa obulumi tegulekera awo oba n'oba ng'ofuna embiro, kiba kitegeeza ogenda kufuna ekirwadde kino ekyokusanyalala. Ennyukuta zino nga bw'ozogedde be fast, oli yandiyagadde okumanya nti singa nzukka ku makya ne mpulira nga si balansinga bulungi, nzirukirewo kubanga nnyinza okuba nva mu tulo n'enzika wansi nga si balansinga bulungi. Oli ayinza okutuula ennyo n'asituka, bw'asituka n'awulira nga balansi si nnungi, nzirukirewo mu ddwaliro. Singa oba wakazuukuka oba n'oba nga otudde n'oyimukamu n'owulira nga toteredde bulungi, owulira kakamunguluze, okyayinza okuddawo eddakiika nga 5 n'oddamu n'okigezaako. Singa oddamu n'oyimuka nga kyekimu, kiba kitegeeza akatyabaga katuuse, dduka bunnambiro ku ddwaliro erikuli okumpi, onyonyola abasawo b'osanzeeyo
bajja kuba basobola okusooka okuyamba bakuwa eddagala litandikirwako. Kyoliko bw'ofuna ku bino byonna by'oyogedde bw'ofunako kimu bwe kiti ddukirawo. Obubonero bwe twogedde singa ofunako kamu tolindiriza, dduka bunnambiro ku ddwaliro erikuli okumpi onyonyole omusawo aliyo abeere ng'akuwa eddagala kubanga eddagala gye liri eritandikirwako okubeera nga otangira ekirwadde ky'okusanyalala. Omanyi kitukola bubi kuba nnyinza okufunamu ka imbalance ako k'oyogeddeko nenziruka mu ddwaliro, amalwaliro agamu baseka busesi, oyinza ogendayo n'agamba naawe olina ekyejo kati bw'oyimuseemu n'olaba nga tobalansinga bulungi olowooza oli mulwadde. Bangi abasobola okuŋŋamba bwe ekigambo bwe kiti. Kituufu nnyo naye obanga toyambiddwa ku ddwaliro erisooka okyasobola okugenda neweebuuza ku basawo abalala, abasawo abo batuyita ba neurophysician oba ba neurosurgeon, oba n'ogenda ku rehabilitation center kuli okumpi, era abasawo basobola okubeera nga basobola okulaba obubonero obwo ne bakuyamba. Omanyi ebiseera bisinga bagamba prevention is better than cure. Njala tugendeka nti nyinza kwetangira ntya stroke nga sinnaba kutuuka mu ddwaliro. Ekisookera ddala kwe kukwata obubonero bwe twogeddeko osobola okwetangira ekirwadde kino. Ekyokubiri kwe kubeera nga buli luvannyuma lwa myezi 3 ogenda ne bakeberako ku pressure yo, okebera pressure amalwaliro gonna kwa bwereere. Ogenda ne bakeberako ku kirwadde kya sukaali wo ayimiridde ne bw'oba tolina sukaali, ne bakebera sukaali ayimiridde atya. Sukaali wo singa bamusanga ng'ali waggulu oba ayagala kutandika, basobola okuwa eddagala n'oba nga weetangira ekirwadde ekyo. Oluvannyuma lwa myezi 6 kiba kyetaaga n'ogenda ne bakeberako ku masavu agatambulira mu musaayi, n'oba nga balaba engeri amasavu go gye gali mu musaayi. Amasavu tugeetaaga naye bwe gayitirira gazibikira emisuwa, kati basanga mangi basobola okuwa eddagala ne liziyiza amasavu gano okubeera nga gafuuka ag'obulabe mu mubiri gwo. Ekirala kirungi n'ogenda ne bakeberako buli mwaka omutima gwo bwe guyimiridde gutandise okufuna endwadde z'omutima oba gukyasobola okuba bulungi omusaayi. Ekyo kiba kikuyamba okuziyiza ekirwadde kino. Mpozzi bannaffe abalina nga abaagala ennyo okunywa omwenge bo tubasaba babeere nga bafuna engeri gye baguvaako, bayinza okufuna ababudaabuda ne baguleka ne banywa ebyokunywa ebirala, oba bannaffe abakomonta sigala baba basobola okuleka sigalo era bafuna okuyambibwa. Ate pharmacies zirina eddagala oba bu patches obusobola okuyamba okuba ku sigala nga wandyagadde okumuvaako, osobola okubufuna oba n'ofuna okubudaabudibwa kwegamba kironda kiri ne kivaawo. Mpozzi n'ekirala abalina omugejjo tubakubiriza bayinza okulaba abasawo abakola ku byendya ne bababula engeri gye balina okulyamu okuba nga bagusala mu ngeri etaabe ya bulabe. Mpozzi n'abalala bayinza okuba nga beewala okweraliikirira. Ennaku zino tulina ebintu bingi nnyo ebitweraliikiriza, naye olina okulaba engeri nga gy'okendeeza okweraliikirira okwo n'okukwatamu n'oba nga tofuna kyakweraliikirira. Buli weeraliikirira kikyusa entambuza y'omusaayi gwo, okyayinza okufuna entunnunsi eza waggulu ate nekikusanga olina amasavu mu musaayi ne guba omusaayi ne guzibikira, omusaayi ne guba ne gutuuka ku bwongo, kyekiviirako okusanyalala nga weeraliikiridde. Oba ne kikyusa enkolayo ey'obwongo bwo ne bwenyiika, ati bwe wenyiika ennyo nakyo kitaataaganya entambula y'omusaayi gwo. Mpozzi ne bannaffe abatakola dduyiro, naddala bannaffe abakeera ennyo ne tugenda mu ofiisi ne tutuula eyo ate tuvaayo kawungeezi ne tulinnya emmotoka ne tuddayo, kituli kati abaga kakufuna kirwadde ekyokusanyalala. Naye ate singa omuntu aba asobola okufunayo eddakiika 2 buli lunaku n'otambulayo eddakiika za 2 buli lunaku kasita otambula, kiba kitegeeza osobola okwetangira ekirwadde kino ekyokusanyalala. Okay. Bingi bye mpulidde awo naye nandyagadde okwongera okumanya kubanga abantu baffe bangi akasente tebakalina akaddukira mu ddwaliro right away ng'afunye obumu ku bubonero buno. Waliwo kyayinza okukola nga tannatuuka mu ddwaliro? Ekyamazima tetunnaba kufuna nnyo kyoyinza kukola waka. Ekikyaliwo kyakubeera ng'odduka bunnambiro kubanga ate waliwo obuddagala bwe balina okuwa, abasawo balina okwetegereza omusuwa gwagala kwabika oba guzibikidde, kwe kusalawo engeri gye balina okuwa eddagala ly'okuwa kuba twandigambye osobola okufumira kenda we kati. Naye ndowooza nga gavumenti bwe yasuubiza okubeera nga bannayuganda ebafunira ensuwa, ndowooza kijja kukola ate ekolagane n'amalwaliro gonna yadde ga bwannannyini beere nga bannayuganda basobola okufuna obujjanjabi, kisobola okuyamba okuziyiza abantu abakufuna obulemu singa bafunye ensuwa.
kwamba ndendooza nti kiyinga eky'omugejjo nti oli bw'aba agezze oli ayinza omugamba nti va ku byokulya ebyo nga bw'ogambye kola exercise nga bw'ogambye bate ndowooza nti ne bino nti bw'oba ofunye obumu ku bubonero buno nti waliwo advice gy'osobola okuwa mu mbeera bw'etyo. Obubonero obwo bwe buba buzze ng'olabika akabonero akamu kiba kyetaaga ogende bunnambirwa basawo. Osabye abasawo amalwaliro gye gali kuba kati health centers kweziri mu bitundu ebyenjawulo ku magombolola ate abasawo mwe bali basobola okuyamba. Amalwaliro ga gavumenti tebasaba kasente, abasawo basobola okuyamba. Oli ayinza okubuuza nti naye ddala stroke ewona kubanga tulaba abantu baffe bangi akyama omumwa nga bw'ogambye oyinza okulaba oli omukono ng'atambula gulebera bulebezi omukono nagwo omugulu nagwo nga kye kimu ebbanga lyonna ddala stroke basobola ogijjanjaba omuntu n'awonera ddala? Stroke esobola okuwona oba omuntu asobola okuwonako ekitundu naye nga tulina abantu abasobodde okusanyala ne bawona naye nga okuwona kwa stroke omuntu ng'agifunye kisinziira ku bintu bibiri. Obwangu bw'okozesezza okutuuka mu ddwaliro ng'ezze oba bwe bakozesezza okutwala mu ddwaliro ng'ezze, ekyo kikola kikulu nnyo kubanga stroke is a medical emergency. Abasawo bakola mangu ne bajjawo ekintu ekibadde kireese omusaayi gw'okuzibikira oba omusaayi gwabise ne bagutangira omusaayi ne guba nga tegutataganya bwongo okusobola okuwona ekirwadde kya stroke ekyo. Oba obunene oba obukosefu oba okusanyalala bw'ofunye ku bwongo. Singa obukosefu buba bunene nnyo kiba kitegeeza nti okuwonako kukyayinza okubeera ku bitundu 5 ku 100, naye singa buba nga buli butonotono bwa kigero kiba kitegeeza nti gwokyayinza okuwona ebitundu nga 7 ku buli 100, naye buba nga butonotono kiba kiteekateeka nga kugamba ne kaba nkaze buzi nga kwe twagambe nti katya, kiba kitegeeza nti gwokyasobola okuwona ebitundu nga 9/5 ku buli 100, era ng'omuntu wakutunuulira ayinza okugamba nti gwe tosanyalalangako era tuwalabe bangi nga bagiyiseemu ne batereera. Mu malwaliro wano ki kye mukozesa abantu bano abalwadde stroke kubanga ebiseera ebimu abamu abatali informed bulungi abatagenda mu malwaliro owulira babagamba genda mu gym okola exercise genda okole ebintu ntubwe bityo. Waliwo ne bano abantu baffe abatali basawo ddala mpulira abantu nga babagamba ne ku maradio nabo beeranga era bagamba babikola oba bateeka mu masanyalaze ne gabakuba ne gabagiragira ebintu ne bamasaaginga ebintu ebyo. Kiki kye mukolera abantu bano? Kubateekamu exercises kukola ki? Omuntu yenna singa aba akwatiddwa ekirwadde ekyokusanyalala ajja kusookera mu ddwaliro eritandikirwako. Abadoctors abakola ku ddagala ery'ekizungu erikakkanya ekirwadde kino ekibadde kizze basooke bakitangire kiveewo. Kaakati buno bw'osigaza obulemu okulaba feesi ng'ekyamya omubiri gweddemu amaanyi tokyakwata tokyalya tokyamira tokyesula bakusula busituzi ne bakusindika mu rehabilitation center. Bw'otuuka mu rehabilitation centers waliyo abasawo abakuguka mu ngeri ez'enjawulo era ku rehabilitation centers ojja kusangayo abasawo nga ba physiotherapist mwe nakuguka n'osangayo abasawo bekiyita aba occupational therapist be batuyamba okumanya engeri y'okwambala kunaaba kukola mirimu gy'awaka ne bakutuyigiriza. Ne tusangayo abasawo abalala abakuguka mu kye tuyita speech and language therapy be batuyamba ate okuddamu okubeera nga bayamba olulimi lwaffe okubeera nga luddamu okuyiga okusituka n'okwogera. Ne tusangayo abasawo abalala be tuyita ba counselors oba ba psychologist abatubudaabuda mu ngeri y'ebirowoozo byaffe n'okulaba nga tuddawo. Then tusangayo era okyayinza okusangayo n'abasawo abalala ba neurologists, ba neurophysician ne ba general doctors ne ba rehabilitation nurses. So rehabilitation terimu doctor omu era nga bwe tuli wano ku rehabilitation tetukola ffeka tukola n'abantu abo bonna. Kati bwe omuntu oyo bw'atuuka mu rehabilitation abantu abasinga babamanyi tugenda bawa ddagala naye eddagala lyojje mu primary hospital oba ku ddwaliro gye watandikidde eddagala lyetugenda nalyo okuggyako singa abayawo eddagala lituba tusanze nga olina oba lyetaagisibwa basobola oddikuwa oba osobola oddikufuna nga tukolagana ne dokita wo abadde akulabako ku byeddagala naaba nga asobola okulikuwa oba ne balikuwa.
kati bw'otuuka abasawo bano bonna buli omu alina kyalina okukola era nga bw'ogambye nti omuntu bamugamba agende mu gym. Rehabilitation centers zonna zirina gym, naye gym twagala batuwuliza bazaawule, tulina ze tuyita medical gym ne fitness gym. Kati gwe ayagala okuzimba omubiri oba kuuma omubiri ogenda eriwa mu fitness gym, naye bano abasanyaladde kyabulabe nnyo okubasindika okugenda mu fitness gym. Kiba balina kugenda mu medical gym oba rehabilitation gyms, ng'era waliyo abasawo abaakuguka mu ngeri eyo. Enjawulo eri nti gwe agenda mu fitness ojja kgenda okwate buli kimu, ositule busituzi, oba n'abali bannaffe abakola mu gyms endala bo bamanyi muntu ayinako ndowooza bunafunafu buno obwa bulijjo, tajja kupima nti amaanyi agali mu binywa byo geetaaga kukola ki, era tulina kutandikirawa mu rehabilitation centers. Gyms zino abasawo bano olwokuba baakuguka bajja kumanya nti tugenda kutandikira ku kino, tudde ku kino, kubanga omuntu bw'atwala endwadde ey'okusanyalala addayo n'abeera ddala nga kabebi. Kuba kati ojja kusanga omuntu, kaŋŋambe omuntu akyalina akapiira mu nnyindo, banamutwala batya mu fitness gym, oba asobola okulya naye tasobola kusiba, omukono tegusobola kukwata, tasobola kwetuuza, banamutwala batya mu gym. Naye bantu kitumanyi nti exercise, naye exercise ki oba dduyiro ki gw'ogenda okukola? Kuba dduyiro ono bw'oba tomukoze mu butuufu bwe, kiba kitegeeza kwe kutuviirako okubeera n'osanga omuntu ng'akakanyadde nnyo, oba omuntu n'aba nga ate aviiramu ddala bulema, naye nga bagamba abadde akola ki, abadde akola exercises. So ensonga ya massage yeetaagisa omukugu okukola omuntu ono aba asanyaladde. Era ate si buli muntu nti afunye okusanyala kuno yeetaaga massage, kubanga ekisooka olumu ebinywa biba tebinnatuuka, naye era nga bw'ogambye omuntu yenna afulidde ekirwadde kino ekyokusanyala yeetaaga abasawo abaakuguka mu nsonga za massage. Ebiseera ebisinga abantu kyebamanyiko ku physiotherapy oba bannaffe kyebakwata bamanyi nti bw'ogenda ku physiotherapy oba ogenze ku massage, era singa oli atuukayo ne batamumuwa agamba leero ndowooza tebankozeeko, naye ate nga kiringa bw'onaalaba nti leero dokita ajja kuwa panado, enkya tajja kuwa panado, oba n'ogendayo n'agamba teweetaaga mpiso, weetaaga ndowooza kumira lino ddagala. So kati bannaffe abatulaba njagala mutegere nti bw'oba ogenda ku massage kakasa nti gy'ogenda baakuguka mu ngeri eyo, naye singa oba teweekakasa ojja kusanga nga bajja kukola bajja kusiimuula oggyemu kye tuyita gangrene, bakyayinza okunyiga obusuwa ne buzibikira oba ne bukutuka, n'oba nga ate kikuviirako okubeera nga ekitundu ekyo ekyomubiri kisalibwako olw'okuba nti obusuwa obwo bukoseddwa. Lwaki abantu bano ebiseera ebisinga okusanyalala kuno kubaleetera okubanga okwogera lufuuka lutalo? Ekintu ekyo gwe kiva kiri nti obwongo bwaffe bulina obutafaali obutuyamba okwogera n'obutuyamba okutegeera. Kati omuntu ono olw'okuba nti endwadde y'okusanyalala ekwata bwongo, bw'ekwata obwongo obwo obutafaali obuba bukoseddwa ku kitundu ky'obwongo bwe buleetera omuntu ono okubeera nga tayogera. Kati akatafaali kaffe kali akakola ku kwogera kaba kategeeza nti kakoseddwa nnyo era kasangibwa ku kitundu kyaffe eky'obwongo eky'omu maaso. Kati singa kakosebwa oba okyategeera bulungi kasindika amasannyalaze katafaali akakutegeeza nti gundi ayogedde, naye ne kakutegeeza nti ne kasindika n'amawulire nti kati mugambe nti nkulabye, naye olw'okuba nti olulimi terusobola kubeera nga lusituka kuba akatafaali kaali kasannyalaziddwa, oba lusobola kubeera ng'oyogera. So ekiviira kubeera mu muntu ayogera. Dokita, nga tumaliriza njagala obubaka eri abantu baffe abatulaba oyongere n'okukaatiriza butya bwe bayinza okuba nga beewala ekirwadde kino ekya stroke. Bannaffe mwenna abalabi ba Star TV mbakubiriza mukwate ennyo obubonero bwe twogeddeko, musobola okwetangira ekirwadde kino, ate n'okubeera nga omulwaddewo afunye ekirwadde ekyokusanyalala sigala ng'oli mukkakkamu. Bajja kujja bakuwa amagezi, genda eno, teekako amasavu g'empologoma, kola bwoti, oba onywa bino bigenda kukola bwe biti. Gumira ku magezi abasawo ab'ekizungu ge bakuwa. Obulwadde bw'okusanyalala bukyasobola okuwona, si ddogo, si kikolimo, oba tewagenze kulima bijja bye wammwe, bukyasoboledera okuwona kubanga ebibuleese tubibabuulidde.
Dokita nga tonnamaliriza ddala olina kumanyi kwoleesa awo akahabo. Abantu baffe bangi bawa abantu amagezi nti ekiddo kino ne kino bw'onaakinywa kijja kukuyamba okugogola emisuwa. Ate abantu baffe bamanyi nti bw'ogogola emisuwa kizibu nnyo okufuna stroke zino z'oyogerako. Eddagala ly'ekinnansi terikola? Eddagala ly'ekinnansi era ng'olaba bannaffe abayiyo bannaffe abakola ku by'eddagala, ekitongole ky'eddagala mu Uganda, National Drug Authority, kwegamba yabagamba balina okutwala eddagala eryo mu laabu babeere nga bapima ebintu ebirimu balabe nga bikola. Naye singa basanga nti eddagala eryo likola, era kyemmanyi National Drug Authority besobola okulikiza, naye nga herbals sizinaako bukakafu nga ddagala lino bapimye ery'ekizungu kubanga bazze balikozesa. Kubanga ekizibu ekiri ku herbals nti oyinza okunywa akadomola oba ku makya oba n'onywa haafu yaako olw'eggulo, naye ate ne kireetera okubanga eddagala lino ery'ekizungu nalyo ligenda kutaataaganyizibwa. So kakiba kyetaaga omuntu oyo singa bagenda kukozesa eddagala eryo yeebuze ku musawo w'ekizungu, kyobola mbaga mulina okusigala nga muli bakkakkamu, kubanga kati ate tulina ne haba enzungu nga ziri mu makerenda. Kati haba enzungu nga ziri mu makerenda gye ziri. So kakiba kyetaagira n'obuuza omusawo omukugu akubuulira oba osobola okumira eddagala eryo, ate oleme kuva kuli kuba abantu balabye bangi bavudde ku ddagala libaweereddwa mu primary hospitals ne badda ku ddagala erirala libabaweereddwa amagezi nti lijja muyamba oba eryawonya gundi ate tesobola kuwonya gwe, kubanga buli stroke efaanana yokka. Buli kusanyalala okukwata omuntu kukwata yekka, kubanga bwe bakuwa eddagala lino ate liyinza obutakolera oli. So kati abantu babeere nga bagumira ku magezi agabaweereddwa. Bannaffe mwebale nnyo okuwaayo akadde kano mu kanyomero kano ak'ebyobulamu. Bw'akyagala okubuuza osobola otukyalirako ewampewo ku Stroke Rehabilitation Center, oba osobola otukubira ku ssimu yaffe 0702 97 12 53 oba osobola okutufuna ne twongera okuwa ku magezi.